kakanya atwogere ku kintu abantu kibamanyidde nnyo katono nnyo kubanga kigasa abantu baffe envumbo okuteeka envumbo kuteeka caveat ku ttaka abantu bamanyi okututuukirira namu ne babuuza nti buli muntu asooka okuteeka caveat ku ttaka lyo n'omuntu gundi nga sibitegeera etteeka likkiriza omuntu okuteeka caveat ku ttaka singa abannannyini ttaka eryo oba nga beneficiary ng'alinako omugabo oba oyo yenna alina akakwate kye tuyita interest ku ttaka eryo asobola okuba nga ali mu kuligula nga muguzi yakatandikako omukkiriziganyizza nti agenda kusasula mu bitundutundu 5 bitundutundu 3 kaatanga okusasulako bw'ati waddembe okudduka n'ateekako caveat kubanga alina akakwate ku ttaka eryo akakwate kasobola okuba konna asitaakalaga mu bbaluwa ye nti akalinako akkirizibwa okuteeka envumbo ku ttaka eryo kakati weetegereze bino wammanga okuteeka caveat olina okuba ng'olina endagiriro mwe basobola okutuukirako abaagala okujja ku caveat oba abaagala ensonga eyo gy'otaddeko okugikolako endagiriro eyo twagala ya posta PO box gundi erina okuba nga ate eri physical nga tumanyi n'okumanyawo osangibwa so si kirungi n'oddako envumbo naye nga tumanyi wakujja nedda kikakatako gwayagala oteekako caveat okubeera nga tuyina wetusobola okukusanga olw'ensonga ki bwe tuba twagala kugijjako tukuyite nga waliwo omuntu ayagala ogijjako tukuyite oba nga waliwo ayagala okukola ku nsonga yo wagambye tebatwala kino okujjako nze kino ndina omugabo tuyita netukwebuuza omugabo ko gwaweddewo n'olwekyo endagiriro nkulu eyo nsonga nkulu nnyo ekyokubiri envumbo eno si yankalakkalira ebeerako nga tusuubira nti mu nnaku 6 ogenda kukola ku nsonga yo singa ennaku 6 ezo ziggwako ng'ensonga yo tennaggwako tusobola bulungi nnyo okuwa notisi era envumbo eyo neevaako notisi ebeera y'ennaku 6 nayo kaakati naye si buli nvumbo si buli caveat mbwevaako n'ekyo kyenva okunnyonnyera ekiri automatic caveat bw'ebeera nga ya nannyini caveat bw'ebeera nga ya beneficiary naddala nga estate ya mugenzi omuntu yafa naye kuliko abalina okugabana ne bateekako caveat eyo tevaako te-expiringa te-lapsinga ebeerako mpaka omugabo gwabwe ogumala ne gubaweebwa kenjagala okusembyayo singa omuntu ateeka caveat n'afa katugambye beneficiary alina omugabo ku ttaka lya mugenzi alinako omugabo n'ateekako caveat ate n'afa tukola tutya tukuteeta bulesi certificate y'obufu ne tugamba ono yafudde biwedde nedda okwawukanako ne powers of attorney eziggwawo nga eyazikuwadde afudde envumbo yo yanjawulo singa agitaddeko amala n'afa ng'envumbo eyo ebadde mu kiti kya beneficiary nga yagiteekako alina omugabo ku ttaka eryo tevaawo kubanga yafudde esigalako ne mukufa kwe ebeera kweri kakati biki ebikolebwa oyo afudde bw'abafuna abantu abaddukanya estate ye ba administrators be basobola okugenda ne bajjako envumbo eyo bw'ebanga ensonga yagiteesaako eweddewo naye si buli muntu nga betukimanyi si buli muntu nti alina ebintu era si buli muntu nti bamufunira letters of administration tuzifuna nga twagala kuddukanya maali yo bw'oba tolina maali tewali nsonga lwaki bakolera batawaana okukola letters zikolebwa kuddukanya maali yo bya bugaggabu n'olwekyo bw'oba tebakoze letters ng'omuntu agala kujjako caveat yo agenda mu kkooti n'asaba kkooti eronde omusigirewo mu mateeka olw'ensonga ya caveat kantu ako mukeetegereze asaba kkooti eronde omusigirewo mu mateeka akole ku nsonga emu yokka ya caveat omuntu ayinza n'okuba nga tolina nabo omuyita kkooti eronde omuntu gweyagadde n'emugamba kati tukuwadde obeere omusigirewo omugenzi
owuliriza omusango gwa caveat kati kooti bweronda omusigiro oyo kati gwayagala okujjako caveat oteekamu okusaba kwo ng'oyagala caveat ejjibweko oli gwe balonze n'awoza n'alaga lwaki esaanidde okuvaako oba okusigalako era singa kooti eramula nti nno esaanidde eveeko awo esobola okuvaako so si kituufu n'olwekyo nti osobola okugenda bugenzi mu kooti n'osaba eveeko nga omusigiro oli tebamulonze ne muwooza naye n'olwekyo caveat muzeegendereze bwe ziba nga za ba beneficiary nga bafudde bw'omala gagijjako mu mbeera etali eyo gyendaze osobola okugwa mu buzibu